So omusajja yenna yandeetaze okubanga ajje wali vi alina okwesiba bbiri nti gwe vi ekintu buli kyoyagala okyetuusaako tolinda kintu kya musajja. Ebitonotono mbisobola. Nga ki? Ebitonotono, like the simplest things in life. Waliwo ebintu kati waliwo emyaka gino tukaako waliwo ebintu byesikyasaba. Kati nga sente z'enviiri, sente z'engoye, sente z'amafuta, sente z'okulya, sente za rent. Ebyo bitono ebyo mbisobola, sisobola bisaba. Bibazibu bizibu nnyo ate banne bwe kituuka ku njala bwe kituuka ku kagoye akebbeeyi. Batugenda mu club ng'odijaringa nyingira n'odijaringa abalala ne batula mu maaso ne batandika okuzimuula abalala baze kunoonya abasajja abagaga ne batula ku bu cocktail nga balaba oba omulimu gw'okola bagula bikawutya naye nga bagenda bawo ne ssente zo aye nga bali abafuuyira bu cocktail aveewo nga talina n'ekikumi abusinappinga ng'oluusi si yatadde namusse nga si yatadde mutamanyi kumanya agenda atya ewaka oluusi atuddewo n'omusajja n'amubula oba kitegeera naye nga ali akuzimula kuba okola abasobola kola nze natandika obwadde abantu bali bagamba how come how could you because I was already living that life. I didn't think I needed omusajja gwe takumanyiira ng'osobola okwetuusaako ekintu ensonga lwaki nagamba nti tamanyira kuba era omuntu agenda okujja okagala nange sibira nti agenda kujja nga ayagala kummanyiira okitegeera naye nga nkugamba ebintu ebitonotono byetuusaako. Kati are you dating someone? Right now not. Why? I'm busy. Ate nebeera serious naawe vojjawo omuzannyo. I'm busy. I'm not seeing anyone. But I really, you know what? You know my schedule is so funny. I go to work I have to be there by 9. I leave there 3 p.m. 3 p.m. bankoye. I go home, I sleep. Bwantyo routine yange naddanga nina obudde obugenda tutulako eyo n'abasajja ne bakusanga ne bakwana naye si babeera abasajja abamayera be bano bennyini babeera mu abali mu ndongo abaana tebasobola kunkwana. Lwaki? Sisobola kwagala musajja wa ndongo nti promoter DJ muyimbi naye njafunayo obudde ntandika otulayo gye batyanga naye ate naye bigambibwa nti waliko gamba waliko kuba waliko sisobola oba gamba kato kyakisobola tewali kye naliko. Omuntu yenna asobola okutwala serious mu relationship mu music industry eno gye nkolamu alina kuba muyimbi producer abo abantu ba MC bakyavala ennaku zino badijja badatinga ba MC badijja ne badatinga bayimbi badijja ne badatinga because be babamanyi be babasobola ezo relationship zikola bulungi because bonna baba bemanyi n'ate nze sibisobola. Naye twawulyako wadatingako Fiki for make. Mukwano yali mukwano gwange takyali mukwano gwange. Idi. Ibrahim nagana gisalamu. Namwegana wali andabyeko naye wansangako naye. Okay, mbadde wano naawe nga tunyumyamuko obadde wakajino gamba sikyetaaga bayimbi abayimbi bakola ki? Abayimbi obuzibu bwava kuki? Abayimbi tabamanyi gwe tokolagako abayimbi bakuyisaamu nnyo eggaali n'obakoowa batya kumpisaamu eggaali batya like okukukwana nedda tosikyekyo ese abayimbi basuubwa gokola n'abayimbi tebakusumbuwa olaba nange nzere tinotandika ng'otandiseeko buli muntu yenna akola n'abayimbi era basuubwa todatingako muyimbi nali ndetizeko muyimbi that is fake for me. Si yeyo oyo mukwano gwange. I've never dated FIFA Mike. Have you ever seen me with him or a picture with him? I've never. He's my friend. Me, I've never been in an open relationship. Walenda byakolenga manchi nzize no musajja mwetimbe sima mutadde wali sima tugeze katigo ekyokudetiga FIFA Mike ajijaga walenda byako ne mu kifaananyi banga tugenze ku date banga tutuddawo ba bichi. I mean, he's in the same business that I am, obviously. The way I talk to him is how I talk to other musicians. I've never dated him. You never dated him? Never dated him. Man, I've never dated him.
kale weegaana omusajja mu maaso ga Oh, kamera. yeah. I've never. Mukwano yali mukwano gwange ndudde n'omulaba takyali mukwano gwange. Ki ekyabaawo? That's- Aba yali mukwano gwe. Alina empisa embi. Sha tojja kuvuluga muyimbi wange nga ndi wano. Nkimanyi mukwano gwe naye alina empisa embi. Takyali mukwano gwange. Yali mukwano gwange naye takyali mukwano gwange. Ki ekyayonoona omukwano gwammwe? Alina empisa embi. Nifikifameke empisa mbi ezo zivaawa. Naye nayisimanyi nti nedda. azina nazirabako natya. No way. Nazirabako natya. Awo interview tugenda gikomya. Era tugikomye. Nina n'ogenda obudde bwawe dda. Bakati gwe bw'oŋŋamba nti oyo omusajja alina empisa embi, empisa nga siziraba. Nze yawunaza Just because. Nze yazinkolerako nga simanyi. Olina bye wali oyagala kukolere ne bigaana. Ebiki? Gwe by'oyita empisa embi. Gwe okimanyi mu music industry ye musajja asingamu empisa ennungi. Nkale yasinga empisa ennungi. Ye musajja alina talent, ye musajja ali well disciplined, ye musajja awunya obulungi, ye musajja ayambala obulungi. Kati gwe kati where's the problem? Obuzibu bwabaawa. Let me tell you something. Obadeko mukwano gw'abantu sesho naawe. Buli omu afuna situations eziri different. Okitegeera? Omuntu ayinza okuba nga is good to you naye ate nga is bad to someone else. Oba okitegeera? Naye nali manyi alina empisa ennungi banayenga nga bwe banayenga alina empisa ennungi. Namala azirabako ne ngamba ono omuntu akola ekintu omuntu gw'amanyi ekisembayo. Naye omusajja wange omuwaayiriza. Waamaye ne musajja we. Kati oli awo tolina muntu. Oli awo oli nkokonse, oli nkoko etalina mpanga. I've not had sex in 4 months. Sorry? Make your pardon? I've not had sex in 4 months. Make your pardon? I've not had sex in 4 months. In 4 months? Oba oli omusajja ali awo nga ne baseka emyezi ena emabega kyangu ojulira. Wabayo omusajja. Let me tell you something. The problem with people in the industry, people think obeera awo n'okola ki? What can I say? Everyone thinks you're with people, you're with this one, you're with this one, or you might be with this one because you're in that industry. So you end up being alone because that's people are scared of talking to you because they think you're in so many relationships. So you end up being alone. This profession affected my personal life. Kati wavaayo omusajja eyo nga kituufu emyezi ena emabega mulina we mwatuuka. Ajja akyogere confidently saying. Gwe toweegatta. I'm not sexually. When did you last have sex? 4 months back. 4 months back. Different men. When did you last have sex? That's is it a singular question or plural? Kyonna kikiri. Kati gosala omukazi asobola having a sex n'abasajja babiri omulundi gumu. Ne mmowooza muliko ebyo? Ate mmwe abakazi mmwe abatono mmwe abeeru abalabika obulungi. Kati obeerawo otya vi? Oba olaba bulabi. Mulowooza sex yamala buli kimu. Oba gwe just otunula gwe weetaaze n'ogamba ono kangende. Sex yamala buli kimu. Waliwo abantu abatali like sexually bakitata? Not sexually attractive. Sorry, I'm sexually attractive. Sorry. Like abatali eyo ajja sex. Sibirowooza lako. Sibiri. Sakasambira mu nakasente kange. Sex mwagaza. At least assume a serious man as. Are you ready to welcome him? How do you get to know that this is a serious man or not totally serious? Time. Kyogamba vi omuntu nga omuwadde time era asobola okukola kyakoze n'agenda. Ne oba omuwadde time. Nze sikyabeera n'abantu because of situations. Okitegeera. I like being with people because I like them.
Okitegera siyasobola kulanda muntu lwakuba nkolera kino oba agenda kunkolera kino oba ki okitegera. Kati kigenda kutwalira bbanga ki kyava ofuna omusajja ali serious? Kigenda kutwalira bbanga ki? Wembanjagala nenkyamufuna ja saagala olwoza tebankwana. Tolina nno mukamwa? Nebankwana bangi nno mukamwa. Singa njagala nsobola naye saagala. Kati ekiseera kyo kinaatuuka ddi? Ekiseera kyo ogamba nti kati munnaye this is my right time funye omusajja yuno. Si byandiko bannaye, si buli muntu yalina nti life yali rotated around me. Tobera nga abantu tebagala kuwasa tebagala kino si buli tekigwa bwekityo buli omu tekirina kuggwa bwekityo. Kinga nga bagamba nti naye buli omu talina afuna ssente buli omu talina gaggawala okitegeera. My life doesn't rotate around me and that's all I can say confidently. Vivian ntandise okutya kuba munnaye bw'oŋŋamba nti obulamu bwo tebuliimu bintu ebyo. Muna omuntu wandaba ayinza olowooza byandiko ennyo naye si byandiko. Nze kasamba ne ssente aka naye gozzekolera. Yegwe omukyala tukumanyi nti oli mu DJ ate DJ omulungi alabika obulungi. Ensangi zino tulinawo egundi ya wave ya kubeera nti abantu bakozesa nnyo ebiragalalagala nakozesa ebiragalalagala biki obwongo bwa bleeding ate bwali biragalalagala. Bibyenera ebiragalalagala byekozesa okozesa ku biragalalagala. I've been there but I stopped. I've been there but I stopped. Tena kyokozesa? Kati siira. Nyawalaji. Okozesako kokaini? Sikasaho kake. Ate weed? Ndeka naawe. Ndeka. Tokinywamu? Olimba? Sikyakijala ndeka naawe. Ndeka. Bi, apart from walaji, tolina kyokozesa? Nyawalaji wange. Kokaini njaga sigala biki? Tewali? Ate ombuzi ate oli mukumpakanya. Ubeera otya sebo okuva budde ku makya paka. Sigamba nti ndi soba. Tolaba ali ntumiza drink yange lawe mala alo nga ngenda nywa muka drink of cocktails obo. Enkolagana ne Rema Namakula. Evaawo. Nakula naye mu nyumba ye at some point for like 4 years. She's so close to my family and I'm so close to her family. Our families are so close. Nasoma naye nakula naye mu nyumba. She's my sister. She's your sister? Tuli banjawulo. Tuli bwati. Yeah? People are shocked. They're very stubborn and very calm. Chogam, you guys more related? No, for not in a personalities is different. Kati alifeyo sana wasa achikiriza. Yanteganya personality yange. Nyo. Rema? Amaindi mulalo. Yali calm. Twasobola. Aina engeri gya ku advising amwongeremu bendala. A lot. Recently, we our niece. Yeah. Zabadde mu kuziika. I talked to her. Twogera. Alaba ekintu kyonna ne bamugamba nkula ngamba. Vivi, wate wampita. Akubira. Vivi, ate kiki kino. Kati mu byonna bw'aba ku advising mu bintu ebimu. Lwaki tayongera n'akukkatiza n'akubuulira nti munne it's the right time ofuna omusajja Nzaale. Ayagala nnyo Nzaale banaye yangamba Nzaale omwana omala omuzaala mumutwalire yamukuze yansaba omwana like 5 years ago. Munaka ngamba ozaala era ne Nzaale I think enough no looked at a single son ya just single son. Yeah? Kati
tulaba nti weekubako enjawulo koze omuntu aliwo okulabirira bannange tekigenda okugwa bwekityo kya buli omu dreams z'omuntu oli size ez'omuntu oli buli omu alina ebintu bye birala byakyusinga okitegeera kati mu lulimi olutuufu gwe ne Rema abakazini wo abaki cousin abakazini sister wo tulina ebintu bye twalabako emabegako ndowooza biseeko ndowooza naye wabira bye baayogera oyo tetugenda lwaki ndeke naawe emyaka ebiri emabega towerabirako abantu be baagala bulira tukolera bantu nti bibi ebyo byadda naye tubireke mbadde nsaba clear the air tubireke obudde tusobolagamba yadde kazini sister wo naye munange nina ogenda okukola abantu babiraba bulala naye bannange at least you have to shake that table when necessary kasi bugamba kiba osobola okuwaayo Rema for now ali Europe cat but baby girl n'ebigambo ebyo baali boogera byali bituufu byali bikyamu ndeka ndoja simbuuza byali bituufu byali bikyamu ndeka byali bikyamu ndeka nange Rema tumuleke that's a sensitive question owaayi emabegako twalaba mukwano gwammwe ng'ayingidde ennyumba Katrina, yeah. Her house is so beautiful. I was even supposed to go there on Friday because I had that Saturday in Buzendala. But I got so busy. Her house is so beautiful. I'm so proud of her. Yeah. But what does she do? Katrina? College. She's a businesswoman. I know the body oil thing, skincare good, vegeta essence. Oh. Yeah. Model. Yeah. Enyumba eriwa? Sigagamba nyumba ya munne Jerry. Naye nga Jerry twagenda ne tusala embuzi. Katrina, I'm so proud of you. I like her so much. Do you know I like Katrina? No. She doesn't give out. She doesn't what? Yeah, she doesn't. Yeah, she lives her life. Give me 5. That's Katrina. Katrina. You know, yeah. Actually, I'm not here to defend her, but kemumanyika katono. Oba okoze ekyo oba omogedeko oba ekyo omogedeki. Tafaayo. Naye nze just nyongera. Katrina yo muntu goga funga chipe wa mogedeko akuyitaka akubuze bulungi. Kituufu. Akubuze. Okay, Katrina, thank you for being a hardworking woman. Nze munnange. Era bwatuuka ku kkola eryo. Nakunoonya wano na wano n'ombula. Chakana yalipereza message ku Snapchat why didn't you invite me? Ajokira. Abagala nkuyita ku mukolo kutali gwange. That house, yali housewarming? Yali housewarming. It was, oh my God, her house is so beautiful. Naye kasente kake kava mu nsawo oba alina sponsor? Kyonna kiri nti yakikola. Okitegeera? Avuga emmotoka? Kasita kiri nti yakikola. Kiri nti yakikola kintu kye akirina kiri manya ge. Okitegeera? Ebintu byo yabijjawo byonna abantu bonna be banoonya. Oba okitegeera abantu bagala kumanya ate wakifunye otya oba akoze otya. Kasita oba ng'okina nga kikusoosa nga kimakinga happy. Katrina afunye sente. And I'm so by the way, I'm so proud of her because Katrina has been my friend for like 13, 14 years. I've seen her grow. To where she is now. Si muntu akedde kumacha instantly. Yeah, so she deserves it. She deserves it. She deserves it. Ze neewuunya munnange. Kugamba y'omu ku bantu ba ku-inspiring with likes of Sheila Gashumba. Abaku-inspiring. No, me and Katrina and we are in different, let me say, tukola ebintu byanjawulo, my DJ and stuff like that. You understand? Yeah.
Getting a house is nice. It's inspiring for anyone. Now aba gojina. Ostegera. But in my line of work, I wouldn't send it. Oh, singa abade nga DJ akuye gigs za gundi za chega. But she inspires me. Yeah. Nenga what she has is good. So kati annaki pate yaggwa Yagwa enyumba n'agiyingira yayingira dde ennyumba ne ku Friday ne Good Friday abadde ne party ndala yampisala kubanga waliwo ebyabadde binkute. Ne mugamba agifuniremu omusajja wenkala omusajja oba amuwasa amuwase. Nawe ngoyagala nnyo obufumbo oli mufumbo. Nkimanyi olina omwana nayogerako n'omwana w'okusimu naye obufumbo obukakkaya nswaza bakwagala. Oli mufumbo. Nswaza bakwagala. Wayogerako ddi ne mukyala wange? Omwana wo. Okakasa? Kusimu. Nene naawe osala ekigambo nagala omwana wo kusimu. Ng'osala ekigambo. Obadde olazagala kisala. Tubyesaleko. Ani g'oswaza. Ani g'oswaza. Kagala yasaze okukola revenge. Kati guli 0-0. Kale. Oyi bamuyise DJV. DJV like she's a good DJ. Akola ne NRG radio. Mukyala mukakaalukanye nno nga bwe mumulaba mukazi mutobi. Era omuntu yandibadde ng'alina akagige nga yandiyagadde okubanga amukontaktika. Please contact her. Kakazi tekalina tabu. I have a YouTube channel now. Yeah. Ayo nagamba olabe YouTube channel yange waganya bila njabye kuweereza. Nsindikira link. Ngenda kuweereza link. Sindikira link. I have a series called Vibe with DJV. Ate eliko views now. Nosubira okukolayo kabato. Kabato? Like what do you have like for your fans okusobola okugamba nti they're appreciating agitegeke. Ani DJ gwe wandiyagadde okubatolinga naye? Linda Den is a good DJ. Gwe wandiyagadde? Linda Den is a very good DJ. Ate Zato? Nezato. Yenna. Yenna akwewulira gye? Si kunneewulira naye it's a friendly thing because Linda Den mukwano gwange Nezato mukwano gwange nnyo. Like if it's making money, Garasola organizing a female DJs, why not? Teba bidi simanya mwekube simanya mweyombe sebishikola bana bawala bonna bendegako bakwano bange. Kale. Your last remarks tumalirize mukwano. Hi guys, we've been planning this interview for like a year. Neka tugikoze tugimaze kanziruke nkole maisho. Gasibadde nkujja ku basiri kade kagenda tuli ku Better Hub, right? Yes, Better Hub. Yeah, in Muyenga. Bakola biki mpozi? Bafumba mmere nungi. I like their goat's meat. Walogiriddeko? Ndiawo nnyo wano lwakuba sitera tulawo naye ntumye emmere. Ate nga buno obufo bw'abasajja bawuulu bakyala bawuulu. Si kyo? Lwangi? Simanyi. Ndi ne DJV. Omuntu yenna aliyo nga tamanyi DJV. Oyinza munnyonnyola otya? In brief. Who is DJV? As in like my real name or an introduction? What's your real name? My real name? I'm called Mutesi Vivian. Yeah. What's your profession? I'm a DJ. You're a DJ? Yeah, a radio DJ, a club DJ, and an events DJ. DJ V. Ngolabika bulungi bannange. Thank you. I'm going for a gig bannange badde ompapya sekozeko na bulungi. Okakasa? Nina branch ya brands ngendo DJinga kati. Ku cement. But you look hot. Yeah, I wear white because it's Easter. My Easter I'm coming out filira then tuzukiranga mukama. Jesus died on a cross for us. Kati kino kwambala white for purity. Ebibi byaffe byonna yabisonyiwa. Oba just mugenda white, it's a dress code. No, it's no kwambala white cause. But it's a dress code. Gundi ya brand. Na dress code white na ela ne Easter ino kwambala white obele pure. Kuba mukama ba kufiranga kusonyiwa ebibi all those things. Yeah. But do you go to church? I go to church. I go to Miracle Center Cathedral. I just went to church on New Year's. I'm not going to lie. Yeah.
But I go to church, but I pray a lot though. Ne Vivian. Aha, ndabanga atulimbye. I go to church. Take long to go. I go to church. I go to Miracle Center Cathedral. Yeah, that's my church. Sometimes watoto. Yeah. Kwegamba nawe oli mu lunaku lwa leero oli mu celebrating Easter. And I'm celebrating Easter. Tubadde tumanya engeri gye mu celebrating Easter. Gigi ya leero ogenda gyesonyiwa obeere waka ng'oli mu kusinza. Nali kusinza nasinziza ku makya nnonya sente. You sleep a lot. You don't have that time. I don't sleep a lot. Do you know what time I wake up to go to radio? 8, 7 a.m. Monday to Friday. Katimba neba kati. I think my sleeping, my day was scholarship. Whenever ko bulungi Saturday mostly. Because nzuka sera likira tingenda ku radio ku makya. Okay. Neba ka bulungi Saturday and Sunday mornings. Yeah. Vingo olabika bulungi ani akuteeka mu kasente. Tewali Mukama Katonda yekka. Nkola kati nteeka mu sente nkola admin. Olabika bulungi ani akuteeka mu sente. What do you mean? Ayagala kwema musajja yanteeka. Like ani investor wo ani akuteekamu. Nze neteeka mu sente kozi nkola. Ate ezizo ziyinza okuba tezimala. Weetaagayo kifujjirizi afujjirira awo. Nakowa. Wakoowa. Kiki ekyakuleetera okukoowa? Okoowa ki? Okoowa kitegeeza bakifujjirizi wabako ba sponsor wabako. Bakifujjirizi ba sponsor? Siwagako na sponsor. Twale eri ate tutandika bintu ebyo. Siwagako na sponsor. Era obolenga li sponsor. Siwagako na sponsor. Nese nezekola zimala okundabirira. Ati munne weetaagawo omuntu awera. Mwe mwakikwata bintu you think everyone tabaye buli mwana abeera yeetaagawo omuntu nedda. Siwe kiri. Ne kati obeerawo otya? Enkola bannange, enkola ku radio, enkola gigs. Sometimes bane gigs nga 5 week. Okitegeera, enkola ku radio na YouTube kati what do you mean timbeerawo nti? Abasajja bakola ki? Bongamba toyagala ba sponsor. Sigambye nti saagala ba sponsor, naye ngambye siira sponsor neerabirira. Oba ali eyo sponsor. Ngoloza kulimbanga andabirira aje wano mu kamera yogera gambe bibya nze muteka mu sente. Kuba tewali. Ojja kuswala ne. Nedda baje. Baba jali. Kiki? Obuzibu buli ku gwe. Nedda. With all this beauty. Banange. Let me tell you. But my life doesn't rotate around me. Not everyone's life rotates around me. That I can say. But I've been there, I've done that. But right now, no. Olabika goli ke ekikyamu ebyaddala. Because according to your beauty, you have each and everything. Wema njagala sponsor nsobola omufuna naye kati saagala. Nina emirembe mingi. Olina emirembe mingi. Bamalako emirembe. Batya. Toza kwogera kuba sponsor. Abasajja babendi baleke. Kyokka nze wano, you didn't offer me water, you didn't offer me anything. Naye bra. I didn't what? Offer me water, buy me water. I'm just here for you, just know. Nange munnange. Nenga amazzi bagenda kuleeta. Tufaayo amazzi kabaleete. Anyote ennuma. Enyote ekuluma. Anti jjukira wasuze ekiro oli mu kunywa. Just agenze out because not an appointment. Jjukira wangambye Vivian. Togenda out. Nakugondera. Mbuno twagenda. Sagenze stand fresh. Nakumanyi nnyo from up to Sagenze out. Sagenze out. But me, I don't go out unless I have gigs. So yesterday I didn't have a gig. I no longer go out unless I have something to do out there. If I don't have anything to do, I sleep. I'm a homebody. Kati mbadde wako kuva Friday. Ngaki? Nalo wenfulumye nga sina bye nkola wabwe. Bannange. Kati kye tugenda okwebuuza omuntu ayinza okwebuuza. Vivian. Obulamu bwo bwonna ozze obutambuza otya from the beginning nti kati kuba bonna tukumanyi. Nze nkuma omuntu ayinza okugamba Vivian obulamu bwe buno azaabeera watya wakulira wa mami daddy be baani. Yes. Okay. My name is Vivian.
I was born and raised in Kamocha. Ku street zo Kamocha. I'm a Kamocha girl, like Kamocha. Yeah. You're right behind where the Bobby Wines stay, around there. I went to Chitanto Primary School. Gamasomero ga bay. Yeah, I went to Green Hill. I went to Taiba. I went to Hana Mix. I went to Lowell Girls. Yeah, I started DJing like 4 5 ago years gonna back. go swim masomero malungi. Ate nga siga abantu baavu. What does that mean? Kitegeeze wammwe family temuli bubi. Mwina muka sente. Tewalaba nnaku Vivian. Nada naku yasagira kwa ne Kamocha je nakolera twate tupangise era tulina ennyumba yaffe nzimbe. Okitegeera I sent a rented house. Yes twakulira mu Kamocha ne tetupangisa nga ku mizigo era ennyumba yaffe nzimbe Kamocha. Okitegeera ya 5 bedrooms. Ekitegeeza gwe bino ebintu by'okukaalukana tewabirabako yadde. Okalakana batya? Like struggling, like ng'omuwala. Osomedde masomero amalungi ag'ebbeeyi. Siburanga kwa school fees, siburanga kwa kyakulya. Fafe tetuli bagaga. Ewa mwuli wagaga, kasente mukaina. Tetuli bagaga, but my sister, because me, like I'm the second last born, but sister banga abakulu, abaganda banga abakulu. Like we have kati sister ange, a single obukulu mu family ange right now. Again, I was 50, 52. So when my sisters grew up, they started taking care of us, the young ones. You understand? Yeah. So the 6th born, but one died. My mom gave birth to 7 girls. Yeah. But one died, so we stayed 6 girls. 6 girls. I'm the 6th born. You're the 6th born. Yeah. Oh. Kati bazadde bakyaliwo bonna cause I heard nti toyina mama oba mama oba dad. I don't have my mom, I don't have my dad. I lost my mom to a heart disease in 2008. Heart disease? Yeah, heart disease. Then I lost my dad to a kidney failure in 2023. Recently, like 2 years back. It's going to make like 2 years since he died on the 27th of next month. Sorry. Oli mulekwa? Ndi mulekwa. Yeah, totally planned. Totally planned di mulekwa? Totally planned. You already mami bakulekera entegeka. Tewali kyebandekera wadde. What by the end abantu abankuziza is my sisters. Yeah, my sisters. Because when they are okay. Yeah, that's why I went to because they could pay for them. You understand? Because nze when nakulira otandika okusoma nga tatange ali retired. As in? Like yali retiring. Tatange yali accountant mu Uganda Rere. So me when I grew up, like just okusoma bulungi nga tata wange when natuuka emyaka like tata nje alina okumperera biki already yavudde ku mulimu like nga yalekerawo okukola okitegeera nga yava ku mulimu nga yava like ya retiring kati nga pensioner kati basita bane batandikiraawo yeah. Ne bakulabiriza paka bwe wavaamu omuntu mpaka like second year uni I dropped out. I dropped out second year university, but I had to go back to school. I took a dead year and I didn't go back. Is it just because wava mu ssomero olw'okuvanyuma lw'okufiirwa mami ne daddy oba just wakikola ne nasoma senior 4 nasoma senior 6 namalira ku Hana then ngenda ne ku Makerere University okitegeera yeah nkola community psychology yeah nasoma first year second year then nsaba dead year nga basajja basumbuka nasaba dead year I thought I was going back. I've never gone back up to now. Ekyakusabisa dead year just abasajja nga bakususseko kusumbuwa
nga basuubaga nange those days. Kati bwe wasaba deediya n'ova ku ssomero n'oddayo eno yo tebaaliyo basajja bakusuubulwa Ewa. eno gye wadda kuba wasaba deediya kitegeeza wadda waka kwebaka. Embeera eyo like nabeera eyo nga there is I don't know, there is a guy that time who got me a car in my senior 6 vacation, my first year vacation, a Beetle, a red one, with an apartment and stuff like that. Even a business, I had a business in Sunset Arcade. I used to sell clothes then in my first year. Waraga bamita sula mumanya asibe enviri ya Sunset Arcade ya sula kati ekizimbe kya sula ba selector Ivan yao. Nga ninawo gundi boutique. I have a car, I have a beautiful apartment in Mienga. Mienga just down here, by the way. Yeah. I have a business. So I was like, what am I doing in school? Which take your neighbor. University life ebiseera ebisinga etera okubeera enzibu ku muntu atakola. Omuntu atakola. Ate nga gwe already wali akalimu okafunye. You have a very nice apartment, olina emmotoka. Ate ng'ebimu biwali weewala nga bandabirira nga bampasasulira rent nga bukimu kimu kiina. Ogenda okugenda ku university, that guy was there. Yeah, he was there. I started driving. My first car, I got my first car at 19, a Mini Cooper. Then I got my second car at 21. That was a Volkswagen. Yeah. So that life, I'm doing the nightlife, I'm doing what, and I have all, you understand, so. So by then, why name you? I was like 21. 21. Kati oli mwemeka kati? I made 30 last year. You made 30? I'm 30 years. Nevyo okuze. Why is it that emyaka gy'ogyogera abantu abamu bakyojjogera, most especially abawala nga mmwe? Me, I'm blessed. Me, I'm blessed. To make 30 years is not easy. Yeah, but I'm 30 years. Era olina omubuuza n'omugambo naye how old are you? Nagamba I'm 30 years. I started DJing when I was like 25, 26, and it's been like 4 years. Okay. So, omaze okubeera nga otandika embeera ey'okubeera nti munnaye oli kamu okyakulira ku street, mami yafa, daddy yafa. The life wasn't hard for you? Nze actually sakulira nnyo Kamocha. I was in Kamocha till like P7. Then I moved to my sister's house. My sister used to have a house in Mutundwe. Yeah, where Shaggy, you see that guy there seated there is my nephew, Mama we. So nga je wengenda mutsulo je mpumulira, yengenda mutsulo je mpumulira netandika kugenda Kamocha just nga ndabako bazadde. Yeah. You joining bino ebintu bya DJing obitandika ddi ate nga si bye wasomerera? So we're seated. It was around 2000. Idea jetya. Twali campus hostel, and I used to like play good music, stuff like that. At school? Campus. Ngobela mu hostel nozanya bichi ekitegeera. So after getting that apartment, I told you in Mienga, my friend called Dorcas Najja. Tried to do to Zanga tulaba. The time called Paris Hilton. Nga DJing. Remember, it can be a good DJ. Because Paris Hilton yali mutano nga muwavu. Zengeza nogeja these days. Mutano muwavu. I didn't think so deep about it. Then after some time, nachidamu galabia DJ Kapi. You know DJ Kapi? But better, you can't see this girl. I remember, I will. You understand? This is like 2014. Then 2017. It was 2018. Anita Fabella, me and Anita Fabella were so close. She used to be my best friend. So she had like a lot going on in her life. This is when she was doing the red carpet. You understand? Her career was going well, and I also used to be with her a lot. Then she was like, "No, Vivian, so what's up with the DJ thing? Because they didn't mind Jagala." Yes. Nangamba.
let's do what? Why don't you like really do it, because you often talk about it but you've not done anything about it. So nagamba mai ngenda kusasula photo shoot eya DJ. So that wogirabako, it inspires you. So Anita Fabula went by then, wari photographer bali bamita O'Neill. Remember O'Neill? O'Neill nagenda nasasula netunonye engoye, then netukubula Slick Stewart katumusaba ebyuma ebyokukozesa, because we went on internet and we started getting ideas of DJ biki, netufuna turntable Slick Stewart netumukula nagamba mutumpayo $10 tuzimuwa natuletera ebyuma awo netukola photoshoot yaye naye nga simanyi DJ Ringa kina kyemanyi yalinze Anita Fabiola nga just ali behind me netulaba photoshoot twalifanani birina ku Instagram nga nyambadde red ndi ku turntable. I didn't know what I was doing. So Slick Stewart after the photo shoot netumugamba jakima ebyuma bye najo bichima nalaba ku bifaanani. Slick Stewart natugamba nze nani tatwete ekinagamba, by the way we are doing mixed up party. Can we unveil you? Just yalaba bifaanani. You can do this, Vivian. What? Mubyakusaga. Nenga tobinako yadde ka ID. Just nakubya bifaanani. Aye bifaanani abyakubya kuva ku Fabiola. Kati mixed up party yalinga 2 months before, because ebifaanani enzibikira twabyekubya mu August nga mixed up party yaba ya October. Okay. Around there 2 months away natandika okunkula amasi mu Slick Stewart. Vivian, are you ready? We are 1 month away. Akitegeera. So nemugamba I'll be ready nga sikiriko nyonyonyo. 2 weeks to that show. Natandika ngamba banene kubula nitale mugamba Stewart nali serious. Ayagala nkola eki. Ninge ebintu byagamba okukola tobisomanga nga desimanyi na kintu kyonna just nekubya bifaanani nga nebifaanani sinana mbiteeka ku internet. Okitegeera. Just yangamba tubyekubye just bituneko butunuzi. Slick Stewart munange nga mugamba abula Slick Stewart silly ready ngamba what are you going to do? So I called Jeff Chiwa. I told Jeff Chiwa, Jeff Chiwa yali mukwano gwange nnyo. I called Jeff Chiwa namugamba Jeff Chiwa, this and this is this Slick Stewart angamba ngende nkole mix up party biki namulaga ne kubifaanani binali nekubye then Jeff Chiwa nagamba nimugamba kati ninogenda, because that time I used to send Munyonyo Slick Stewart babere side ya Chanja that side. Ngamba that's fun katogene DJ Bobby akuyigirize in those 2 weeks so that ogenda kola ki no performing aku mixed party. Definitely ngamba it's a good idea. I went to DJ Bobby yali my neighbor then nga wali like 5 minutes 10 minutes difference. DJ Bobby nansaba 1M for practicing, like for that thingy. I didn't have a laptop. I bought a laptop. I started going to Bobby every morning nganjigiriza and specifically nenga gobyagalo bajja chikola nali njagala music nali pick that interest. Kati when again nentandika oyiga nendabira danga si byangu, because what did you really mathematics actually like counting bits and stuff like that, it's not easy. You understand? So Bobby nanjigirizaako awenyimba zalinga 10 zenino performing and I was just dropping songs okitegeera. So after that time nenkola ki, after dropping after nengenda nenyambala bulungi akateteeyi nakalonda eyo nengende wa Mona Faces mukwano gwa Mona Faces akola makeup nangamba Vivian naye even shot na Vivian lero makeup ngenda kolako wabwerere. I'm so proud of you. You understand? Then I called all my friends who were there to support. I went to the mix-up party. I did what I did. I didn't know how to blend music. I was just dropping and dancing. It was because I didn't know what I was doing. So to cover it up, okitegeera nti nkoze ensobi nga njija mu maaso g'abantu nga tandika zina okitegeera. So that's okitegeera. So I did what I did. From that I started getting calls from that day. Unfortunately, after that day my friends died from the boat cruise the next day.
So it was the boat cruise that capsized. So it was that day after it was a Friday, then Sunday, but Chuck never far. So it was like a dark Saturday, dark weekend. Everyone was very, very, very because Friday, then Saturday, everyone was posting me, everyone was happy. Then a regular never far. So I was done for like, because I lost like 3 friends of mine that really boat cruise. Yeah, boat cruise. So getting us so down and low. I was excited at first, because people are talking about it. Then after 2 weeks, I got a call from Bijou. Muchachos. Yeah. Yeah. She calls me. She tells me, "Hey, Vivian, how are you?" I'm like, "I'm fine. I want to work with you on a night I'm whatever in La Paronis. It's a Sunday." By then La Paronis efuse ya tabu. Kati ojjukira bino ebintu biriwo end of 2018. Katuyingira 19. Visual mulimu ku La Paronis. I'd never worked for anyone. I'd never worked. Ngane just na. Nenga tonaba bi mastering. Sana bi mastering. Namugamba bije ebintu nga sina bi mastering. Nangamba napaka le concept nga bagenda kikana nga bajayiga tofaayo bikijangu. Nangamba netonsera. Namugamba agala kumpa Sente mekana agala kumpa $25. It was your first gig? It was my first gig named $25. Jigenda kolachi. Because by then I wasn't doing bad at all. I had everything I wanted. You understand? Someone was taking good care of me. Ashitagera. Yeah, $25 nchikola mwenja. Yeah. Atengenda atangamba 2 hours. Abashitagera. Neka baba DJ atala sinonyereza ko Sente meka ba DJ zebakola. For a night. So I was so disappointed. Ashitagera. I was like, I just go and do it. I said, it only happens on Sunday. As you learn, no harm. So I went to study. I went to La Paronis, my first night. I don't know what Bijou thought I knew then. Then my first night, Yampa set a Yomakati. It was an 8 to, it was I think a 9 to 11 set. Then to Kawali, where DJ Asokao. Na tukawali ngasema chakwana nga practicing them out katuna na DJ Bobby. You have an idea. I have an idea. I bikola. Nga ndi so nervous. Ate wali sali nervous because wali nali nywedde mu butakira bwange. Wali close next to Achandroge. Nga nywedde mu butakira bwange so sali nervous. So nengenda ne DJ yeche yankola. Engendo ba DJ yanyiga bichi ebitandika okwekuba butandika okuba good. Babita batya engalabi abantu ne baseka. Islam naja nanjijayo nangamba vayo. I never felt imitated like that. I felt so small. I cried. Nasero yeyajja nantasa nokuntasa. I felt so small. And you know everyone there kabamanyi Vivian kati DJ bazaawo basekunda babalinze. Nekuba manyanga nagenda nenkaba mu motoka. I felt so small. What disappointing. Naselo came nangamba. Yeah, you know it's okay. Watch. I big up to Naselo. I love that guy so much. He has always been there. Naselo came nangamba. Okay, it's okay. Kati obusungu bungi neshemu je nafuna. Kuba chamanyi wa DJ ara akantu keyanyiga. Cause nze nali ready. Ngamaye chengendo kola. Akantu keyanyiga. Okundisorganize. Nganchimanyi. Anoneza watoto yangamba DJ yakamukola. Ategera kubanga obamanyi software nenga tomanyi hardware. Kati bano ba DJ bamanyi ekintu kyebakwatako. Ne bakasoti. Mwana gwe nkubulira kachichima Ibra nengamba I went home. I cried. I called Anita Fabiola nemugamba Anita. I'm not going to allow myself to experience that humiliation again.
let me go to the DJ school, let me learn this thing. Olongo waddeyo because of that experience because nze ntya okuswala okitegeera naye ng'egyo kyajjamu mpisa bakwano bange okitegeera ebintu bikubye engalabi. I went to Gong Studio. Nasero nampa Gong Studio. Also waliwo ne studio endala njeraide. Lipa Inc. oba Ripa Inc. I used to live in Munyonyo naye nga ngenda Kisasi every time nkuyiga. I'll practice, go Sunday, get better. Practice, go Sunday, get better. Kati awo bisho ne banzija waawo n'ate kati kye nakola ne batandika kunkola nga ntandika kati ntandika butandisi nga nze nkuba first set ng'abantu kye baliwo kati ng'olaba wano babeerawo abantu nga bataano n'okuba okuva saa 12 paka saa 2 okubira butebe olinga ayiga ng'abantu babeerawo ne bakusekerera awo ababeera abanange era mubeerere sigaze kujuza story yange y'abadijjo seka people think it just came out of the blue. So and people are like, oh, this first Ugandan DJ. I wasn't the first female DJ. That's what people say. But I wasn't the first female DJ. Like, the first thing I did was like Uptown, where I come dressed up sexy. Not these things of our DJ trying to tomboy. Buying a dread, buying a cheese. So I came out with my sexy dress and makeup and well-kept hair. You understand? So that's why. So I started DJing. Nekati ate wetandika okubeera serious nga tanse nofuna sente nnyingi kati nga ogig wampe $5,000 $5,000 kati nga mu week nsobola okubeeramu ne gigs zange nga 4 nga week nsobola okukola nga $2 million. Just DJing. Then ezo gigs zino bakuyita simaya mu kyalo simaya biki ng'ogenda ne mu kyalo ng'ogenda barara biki nga bakuyita okitegeera ne bakwaya $3 2 yeah so bisho natandika okufuna ezo sente nengamba ekitegeeza nsobola okukola enjala nga sisabye musajja sente ekitegeeza nsobola okusiba enviiri nga sisabye musajja sente ekitegeeza nsobola sente ziva mu nsawo yo maanyigo ziva mu nsawo yange kati bunaku ngamba njagala kukola bunaku mbanga njagala genda kukola okitegeera nengamba ekitegeeza nsobola okwesasulira rent nga sisabye musajja sente because before then abasajja bandabirira have a boyfriend nga kulabira kusasula rent naye nga kamenyera kaba kangi but after getting this ngamba ngenda ali nkole ate jikira sente z'abadijja bakwerawo sente zogenda mu week ate ng'enkyalerayo olina omulimu gw'osuubira ate basajja ate ne bantama ng'oli asooka ngamba ate kati ate nkola sente zange ate kati otanseko ngamba why are you coming back home late? I work around men. Of course, any guy will get insecure. Yes. Kachitegeera. Ozokola ne ba Slick Stuart, okola ne ba Roger, okola ne ba Shiru. Oba Shiru by then teyaliwo. Sikola ngalo kana Shiru ba selector je bani okitegeera. Ojawo ne bakuyambako oba omaze set yo kati normally up to now selector je wabala mu audience. Big up to selector je, I love him so much. Wabala mu audience. Mugamba selector je nkoze ntya. Nkyusizaamu. Recent even nakimubuuziza when like a week back. Okay. Akitegeera. So nembera nga sikyali alikuwa lulinzi nga ngenda mu bbala nga nina bottle zange za champagne salako bulungi nenyo omwenge gwange nenfuluma nengenda nga sogana ba DJ sogana ba chama kiteganga ni like sekunyo waddala okitegeera. So this time I started talking to DJs, making DJ friends. Akitegeera kati nga sikyabeera na mu bbala nti noba ngeze kutuulamu. Like kyakutwalira bbanga ki like okubeera ogamba to reach to an extent okugamba nti kati ekintu kikutte kati nkinywezezza. I went to Nigeria and started DJing for 8 months. Are you for real? Yeah, Consequences DJ School. I even have a certificate. My lockdown. Yeah. Lockdown ebagalawo bwe bati. No game. I had a gig at Cayenne. It was only female DJs. Bakuliko ba DJ bani ka lockdown weyajja. I have my sister in Lagos, Nampita, and my friend. Nangamba, Nigeria is open. You come. So when I reached there, I met DJ Consequence. Ngansaba mulimu. Nalaba byonna nkuba nangamba no. Come to my school. I went there. I learned how to do it. That's when I came back with the confidence I have now. Hey.
obutagala kumanyira nti right now I know what I'm doing. You understand? So nobeera eyo kasamala ku masteringa noganga kati kangene nfafagane ne ba DJ be Uganda ba DJ zato bonna badeni bonna yeah DJ zato samlekao. I think Alicia yaja after me. Yes. Aba Alicia namlekao. Alicia ne samlekao before zato samlekao. DJ Den. Itania samlekao. Ani omulala Linda Den samlekao. Sisi abalala bonna so batunulira ba DJs aba female DJs abali mu regime yo ekitegeeza go already gwe omuntu gwogamba nti kati ono ye DJ ayimiridde because ba DJs zato bajja after you or before you. DJs zato actually I used to have gigs nga DJs zato ye MC wange nga mwita zato, she's my friend, big up to zato nga janga ma China obu gigs try to kola in this area nga she comes because I wanted like a female DJ everything. You understand? Yeah. No. Nga nkosa ne ba female MCs. Okay. Yeah. Gwe. But I'm so proud we are so many right now, and I want us to continue being many abalala just so that we build a wall because Basajja bamanyira abala kushita ne batandika tuvuma nagala go let jabala tujaba kazi jije. And now Sheila Gashumba came in when was it? Friday. Yeah, announcing that she's now a DJ. I'm going to work with her today at a branch. Yes, she announced nti agenda kubeera kutandika bintu bya DJ. Yeah. Nebi kabirimu akasente. DJing nkubolirako me when I stopped chasing like bigger things in life. Long as I get my money and I'm contented, like I can afford the simplest things in life without asking a man for money. Katani ya inspiring oyingira ebyo bintu bya DJ atenga to wabisomere. I didn't bisomerera, I just have somerera kati nina certificate. Yes, for now. For now. Really, I take at my actually I passion for music. Yes. When I get the name, by the way, no musalo kusaso ebintu ebirunga sisabe musajja kwera no wegayirira omusajja tefaya kakadde ate njagala ekinga sologenda ali no yimira 2 hours no kafuna. Go Nkola ate bikusanyisa because me I like being what I love because I love being around happy people. I'm making people happy. Abanga patembanga atakola cause nzanya byenjaga. Osega siba ku pressure. Ne radio nzanya byenjagala. So ne radio berako nga DJ oba just oberako nga just representing. Ngani DJ actually when I was in Lagos, Energy Radio contacted me and said, "Oh, we are setting up a radio in Uganda and we want you to be part of it." I came. And I was one of the first DJs at Energy. So kati obifunye being ndi contented. Zasinga sebyali msinga Nkola ebintu ebira bingi nnyo kati singa ndi all over the place. Ne kati I even have discipline. Thank God nasoka nakuba kibala kuba kati right now I go like kati set yange tanka sawa jatuka alisanga 12 ne dakika ngana. I set up, I do my set, I leave immediately. 10 minutes after, I go to my house, watch Netflix or be on TikTok. So challenges. What are some of the challenges of facing a female DJ? Because abantu bamanyira bana Basajja bazibu nnyo kwesiganga oli female DJ. Unless like my dating life was really affected when I started DJing. When I started DJing, my dating life was affected because I don't think there are few men that will take it serious because you work around men, you work around musicians. You're going to be a show kuba then bakube fana no mimbi mukwano go babishi. No one takes it serious unless you're dating a musician or a producer, people in the same industry that would understand. You understand? But if you want like these men that are doing other jobs, the ones that you're not doing, oli nakulaba nga oli mu DJ box, oli mu mixinga music, nayagala najja nakwatako. Ekyo tebatukanga. Are you for real? Yeah, because me when I'm DJing, most cases, I have my bouncer there. Yeah.
waliwo wantu kale waliwo webateetagisa bounce naye waliwo webateetagisa bounce nga tosobola kusemba mbadde manyi faana asobola okujja mu DJ box mwoli atali muyimbi tasobola mpozi omuyimbi ali omuyimbi naye ajja ng'alina bya premiering oba ayimba oba biki oba ajja kumbuza akabayimbi tsoke naye wetasobola kuva eri najja nti ayagala kumpa kyagu. Okay, you joining NRG radio experience already yali ekuze profile ngegeze bakuwa throughout of being a professional oba waliwo ebirala bye bayita because I've heard mbu waliwo ebyali waawo nedda yali akutega ekibatu era mbu akukwasaganya mu ngeri emu oba endala layira bambi nedda era kyensonga lwaki bakuwa naawo omulimu ate ebyo nga sibiwulirangako ebyo si bituufu. Our director has been my friend for over 10 years and his wife and his family. Akitegeera ne mukazi we ye mukwano gwange yali mukwano gwange nyenyenyenyenye bwe namumanyira akitegeera. So yeah, when yampa n'omulimu that time when nali nkola Cayenne. So when time came for me to like when he was setting up that thing, he reached out to me and I wanted to be part of it. He's a very respectful person. He can never. Gamambo munaembo akukwasaganya ensonga lwaki n'omulimu bagukuwa si kituufu. Me, let me tell you something. Our energy tewali muntu aliwo nga ayise bwe batyo okufuna omulimu okitegeera buli omu aliwo cause they are putting in work. You understand? Okitegeera I go there every day. I've never missed. I miss my leave days. Me, I used to travel a lot. I would never sit in one place. Nekasi, it's coming to 2 years. I've not really traveled. You understand? Because now I have something that keeps me disciplined. Ayapule bagamba abana ba energy bafuna emirimu bwe bati nedda buli ali ku energy kati nana ba MVPs bani MVPs those competitions bateekawo single kitegeera. It's a very straight line. Yeah, abani mpadde omulimu nga siri DJ singa nali simanyi siri DJ banga simanyi ku DJing abani mpadde birimu n'emikisa kuba munnayo omuntu bw'aba ayina muntu asobola okukola naye ng'agamba abadija bawala babadde ku energy ne bagenda because maybe it's not their thing to wake up in the morning. Me, I didn't even manage that radio job because when I started DJing I thought it's only going to be a day thing, a night thing. Nkola kiro ne bakamisana ne kati I find myself ng'okola ekiro n'emisana olina gig ekiro ate nga kati galero nina gig eya Abrahams eyo branch ate nga nkyali n'okera saawa emu okugenda ku radio oba kitegeera. So oluusi nkola misana na kiro and if I didn't have that discipline obanga sikola bulungi bandibadde bangoba oba kitegeera. I put in the work.